omukulu Tamale Junior yavuddeyo ne yeetondera abaana ba Fangoni. Ngenda kuba mbibawa mu maaso awo mu bujjuvu naye nga tannaba subscribinga mukwano kusaba osooke osubscribing, liking eno video, sharing, commenting, ateekako notification bell ako akadde wenteekayo video obeerenga togisubwa. Ba returning subscribers mbagala nnyo akensuso kyemukola kyakabinyo baddiya era mbasaba temujjangu okwo. Bamikwano munange atugenze mu maaso ng'abasinga bwe mumanyi emisango gya Alien Skin egigenda mu maaso kati gwe musango oguliko kati ge mawulire agatambula munange kuba eyo saga ya Alien Skin ebeerawo okugenda okulumba abasawo b'ensambya ne bamukwata ne bamusiba munange Tamale Junior avuddengayo n'ayogera ebigambo bingi ng'agamba kale Alien Skin bamute bamugye mukomera naye kyeyakola si kituufu, ekyogenda okulumba abasawo okubakuba tekyali kituufu. So munange we yavangayo n'ayogera ebigambo weebityo abaana ba Fangoni tebaali basanyufu era bangi baavaayo ne bamulumba ne bamukolerawo zi videos nga bamugamba ali fake friend. Alien Skin yamubeererawo naddala ebyo ebiseera we yafiirwa taata we. Alien Skin nakwata ne millions 4 n'azimuwa n'amubudaabuda n'amubeererawo naye kati ye ali mu bizibu naye ye ali eno akola zi videos akola zi lives nga tali ku side ye ne bamugamba ali fake friend ayina enkwe bamugamba awo ebigambo bingi nga si basanyufu wadde n'akatono ne bagamba okuvaayo okwogera ebyo ebigambo weebityo at least yandisirise n'atabaako kyayogera n'atawagira Alien Skin naye n'atamusabula n'asirika awo tebandimunenyeza munange oluvannyuma lw'ebyo ebintu byonna finally yavuddeyo olunaku olwaleero n'abeera ng'abeetondera munange yakoze awo live n'abeetondera n'agamba mbu n'abadde afunanga amasimu mangi abantu bamukoledde zi videos nyingi nga bamugamba nga wali fake friend nga wayina enkwe biki n'agamba naye kati yageza obitunulamu n'alaba nga bambi Alien Skin talina musango mbeera tewali kibi kyonna kyeyakola byonna ebyamusibisiza mbu bambi bamuwaayiriza buno naye yageeza obitunulamu ng'alabira ddala Alien Skin talina musango gwonna era n'avaayo n'abeetondera n'abagamba bamusonyiwe bali one family. Bannange Tamale Junior nga bwe mumumanyi yayogedde awo ebigambo bingi era kambeere nga mbalekerako zineno videos ze mubirabe bulungi byonna bye yayogedde n'okwetonda konna kwe yeetondedde abaana ba Fangoni. Videos zino kanzibalekereko naye nga mubeere bulungi mweraba. Oluvannyuma lw'ebivumo bye munvumye n'okunnangira okungi nga bwe ndi fake friend nga Junior bwe navudde mu Alien Skin maze n'enkomawo ku ludda lw'abantu bwenno Salimu nja kubulookingira bwereere. I will block you for nothing. Bannange akaliro kabadde kayitiridde. Alien Skin bamute talina musango. Yes, Alien Skin bamute talina musango wadde n'ogu. Akitegedde gamba aleluya. Alien Skin bamuwalanira bwereere. Namaze nembetunulamu nga talina musango.
Free alien skin. Free alien skin. Mufiringe alien. Right now. Nah. Ekisajja kyo alien ky'abantu bamwagala. Agoge mazima agatali ga kulimba. Mpiseekeyo wansi mu tawuni naye nga buli omu aŋŋamba nga bwe namuliddemu olukwe. Bana siri mukazi wa alien. I think some of you mu mistake nze nga mukazi we. Alien skin alina mukazi we. Nenkoyo abantu okunkubira amasimu okuva ejjesimu yange tennazikira nga bwe namuliddemu olukwe. I'm not his wife. Kale nzikiriza kati nange bansibe. Kale kebajje nange bansibe mbeereyo naye. I think some of you muwulira bubi nga ndi bweru. Let me also be arrested. Ndozaawe munakakana. Junior mbonyebonye mu ggwanga lino. Everybody. Junior lwaki oli bweru nga mukwano go bamusibye. Kati mwagala nkole ki? Mumazeeko emirembe. What do you want me to do? Ndi muntu mwetowaze, I'm obedient. Era nze ndi ku kintu ekyo kulaba alien skin nga afuluma. Tewaba abalimba nti Junior mbusimanya tatayagala fango ni forest era mbwe ali mujirwanisa bane siina wenjirwanisiza. Era abasaasanya ebyo baagala kunsibako matugambuzi kundi isango. Junior waabwe siina musango gwe nakoze okujjako okwogera opinion yange. Era bye nayogedde wabaawo gwe byayisiza obubi nga tebyamunyumidde. Nkusaba okitwale mu mutima gwo onsonyiwe. Njagala nnyo tuzimbe eggwanga nga ffenna ebintu tubiraba ffenna. Nze Junior siri muntu wa ntalo era saagala ntalo. N'ebintu by'okuddaawo really muneewerere. Siina kye nayogedde kibi. Just ekintu ekyo ffenna tuli ku mulamwa gumu. Alien skin aveeyo. Gwe mulamwa nange gwe ndiko. Free alien. Ye message. Let us preach love. Bane tupulichinga okwagala. Byonna ebibaddewo. But let us preach peace.